Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II Ssaabasajja bangi mumufunako obubaka. Olinaga naloose Kabaka Mutebi ng'akola bw'ati. Olinaga naloose Kabaka wa Buganda ng'akola bw'ati. Era ebirooto bye muloota biba n'amakulu. Akati omukyalo ono yeddira nte. Omukyalo ono agambye nti yafunye ekirooto ku Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Agambye nti yabadde mulwadde muyi era nga n'okuvunda avunze. Naye nga bamusiba na ppampa. Naye omukyalo ono agamba nti yagenze okulaba ng'ate yazimusiba. Kati Kabaka yabadde akyalimu akoogera. N'amugamba nti nyambalizaako ne leegingi. Leegingi eno amakulu gaayo esobole okukwata pampa ziri obutagwa. Mukyala gwe yeddira ente ogambye nti mu kirooto kyo wabadde olabira ddala Kabaka ng'aweddeyo. Akati okuloota ku Kabaka Mutebi kye ki? Kubanga ono omukyala agambye nti nafunye obubaka ku Kabaka. Okuloota ku Kabaka kye ki? Oba singa oloota Pulezidenti Museveni, oba singa oloota oludda oluvuganya, oyinza kutegeeramu ki? Akati obwakabaka obw'ensi bwe tulabako, oba tugambe nti Kabaka waffe Muwenda Mutebi gwe tulabako, kisiikirize ekitudde mu bwakabaka obutalabika. Era abeera mulonde, era abaako ebbala, era omwana azaalibwa yenna tugambe nti Mutebi yamuzadde nga n'aba Kabaka, abaako ebbala. Kitegeeza nti wabaawo obutalabika obumulonze okubeera Kabaka, era abeera Kabaka w'ennono eri abo abamuli wansi we. Akati amaanyi ago gabeeyolekerwamu obubaka. Omuntu aloota yenna ku Kabaka Mutebi, ebirooto ebyo bitunuulirwa era ne bisengejjebwa. Oyinza okuloota ekirooto ekimwogerako kituufu nga kyogera ku ye, naye abavuunuzi b'ebirooto balina okuba abakugu. Oyinza okugenda n'omuntu ali ekirooto tinnakulooseeko bwe nti ate ng'oloota butalabika. Akati ekirooto kyo nnyabo yeddira ente kikwata ku ggwe, tekikwata ku Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Kikwata ku ggwe mu nsonga zammwe ez'obujjajjammwe oba eza lubaale. Mu nnyumba ya kitammwe oba eya jjajjammwe muyinamu ebbanja erikwata ku Kabaka bulamu. Oyo Kabaka bulamu gw'oloota. Muggwe omwoyo gukutuddemu muggwe, oba tubale nti abantu babiri mu muntu omu oba ebintu bibiri mu muntu omu. Mu bw'omwoyo gwo, mu bw'omwoyo gukubanja bye bintu bibiri mu muntu omu ggwe abyetisse. Oli mulwadde muyi. Muyina empewo ya kinene nnyumba era ng'empewo eyo erina amannya agawerako: kinene nnyumba, kinene batenda, kitaka kya Nawansi. Ekitaka kya Nawansi, Walumbe, Kabaka bulamu. Gali gonna amakoyo ge tusoose okumenya Kabaka batannatereera. Sengalamidde, Semufu bw'atereera n'alyoka ayitibwa Kabaka bulamu. Era oli waba kkuba omwesa kuga nti oliko empewo ya kinene. Okitegedde? Kakati omusajja oyo atuuse ku kulabula okusembayo. Abanjizza okuva ku bajjajjammwe bazze ebintu babyesulubabba bba. Bajjajjammwe, bakitammwe, basengammwe okutuuka ku mulembe gwo. Abanjizza akooye. Era bazze bafuna ebizibu eby'enjawulo naye nga bagamba Mukama bw'ayagadde. Kati ye si ye mulwadde omuyi, wabula alaga obulamu bwammwe bwe buyimiriddemu abaana abaliwo ab'omulembe guno. Muli balwadde bayi, mwetaaga kudduka mangu okulabika nti mutaasa embeera eyo gy'abalangirirako. Buli lw'omuloota ng'afudde aba alangirira embeera yammwe gye musemberedde okuvaamu embuto, bantu okufa embulaga, obubenje. Era kyovola nga bamu baloota za akisidenti, ebinnya nga babigwamu bwe batyo. Buli lw'oloota omusajja oyo nga mulwadde muyi,
obuyi buba mu mmwe. Okitegedde? Omufu atambula kati gwe kyangu okusanga omusajja n'akumetta akawuka ka mukenenya kubanga obuyi babulangiridde. Muli balwadde abali ku migo gy'entaana, ofaanagana omuntu alota ng'agwa mu binnya oba omuntu ayita ku binnya oba ku luwonko oluwanvu. Obeera ku bunkenke, obeera mu kwegendereza. Ofaanagana omuntu aloota entaana oba omufu nga bamuziika. Obulamu bubeera ku bunkenke. Ofaanagana omuntu aloota nga buli mu kkubo waayita asangawo envunyu. Eri omuntu aloota ng'agenze ku ttooyi naye ng'envunyu ziri kungulu ku nkoma oba mu kkubo waayita oba n'aloota ng'azirabako. Kirooto ekyo kiba kikulabula nti obudde bwonna ofa. Obwo obulongo tebweyolekerwa bantu. Obwo bulongo bwa Kabaka obw'ekyama obutudde mu katundu ka Walumbe obutufenkenya nga tumaze okuseerera. Envunyu tezitweyolekera live kuzirabako. Nvunyuuze bulongo obukusike butudde mu kitundu kya Walumbe gyasombera abantu ng'abazza mu bwakitaka kya Nawansi. N'olwekyo bw'oloota envunyu akuvuunula alina okuba ng'ayogera dayirekiti n'akugamba oba olina emirimu gy'okola gireke, genda weenoonya osobole okuzzaawo obulamu kubanga akulumira mu bwaffa. Nnyukuta yaffa bw'obeera odduse embiro ne weezuula ne weenoonya n'omutegeera adde mu kitundu ekya bulamu. Nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Okitegedde? Musamire omugye mu kitundu ekya Walumbe omuze mu kitundu ekya bulamu mwatuulira ng'alamula mwe bayimba akayimba nti mwali muno, mwali nannyini nsi eno, mwali alamula. Okitegedde? Kabaka bulamu alamula. Ate bw'oba mu kitundu kya Ssengalamidde talamula, oba ekitundu ky'omufu talamula, mwe bakubikkira olubugo nga weebase kya bugazi talamula. Amala kutuula kye kitundu kya bulamu, atambulira ku mitendera n'alyoka abaako kyalamula. Sewamala eradde, Sewamala eradde, baamutangira mpiira abunga na muliro. Mu katundutundu ako waatuulira ng'alamula. N'alamula ensi ye, n'alamula abazzukulu, abantu b'amawanga gonna. Oyo ye Kabaka bulamu ng'ateredde. Kabaka Ssere bw'ali Ssere, Kabaka Ssere bw'ali Ssere amaze okwanya. Okitegedde? Era Kabaka bulamu buli lwabeera ng'akubanja ekifaananyi ekyangu mwasobola okulaga nti yenze kwe kukulaga Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka kubanga yatudde mu kisiikirize kye. Era edda kyesimanyi wakati kikolwa, Kabaka edda bwe yabanga akutte ku luguudo lw'Emityana alina ekitundu we yatuukanga naddala mu matwale ago ag'ettanda ayita ku luguudo olwo nga bamubikka yenna n'abulira mu kyesimanyi wakati kikolwa naye nga bukyali talaba Kabaka munne mu kamwa oba tamukubako maaso nti bakabaka bali bakyalanga ku lusozi Ttanda omulundi gumu oba ne bakwatako mu ngalo omutaka waayo naye nga tebamuddira mulundi gwakubiri. N'olwekyo amatwale ag'ettanda makulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda kubanga mwe mutudde amaanyi agaggumiza Obwakabaka nti Kabaka aliko oba yenna abeera aliko yaba atudde mu kisiikirize ky'Obwakabaka obwo. Kale ensozi ezisinga obungi Mirandira mu Bwakabaka bwa Buganda. Olusozi Jjinja Kalooli Mulandira, olusozi Kkungu Mulandira, olusozi Walusi Mulandira, embuga y'Abamuyane Katereke Mulandira. Ensozi ezisinga obungi Ew'Amayanja, Esseguku Mulandira. Era Obwakabaka bwe bugayaalirira ebifo ebyo oluusi osanga abantu bayomba nga n'empewo ziyomba. Bwakabaka waliwo ebifo bye bulina okutunuulira n'enkaliriza nga oluusi amataka gaabyo gakuumwa okuwangayo obuyambi okufuba okulaba nti ebifo ebyo bibeerawo. Buli lwe bitaataagana ne bitaagulwa oyinza okusanga nga Obwakabaka bugudde kubanga emirandira gy'Obwakabaka gisinzira mu bifo ebyo ate emirandira emirala ne gituula mu bantu ba Buganda oba abantu b'ensi okutwaliza awamu, bantu abasobola obikuuma babisamiriramu, okubiteekerera okubikuuma okubeera nti weebiri n'emisambwa gyawo okubeera nti bagiwongerera. N'olwekyo Obwakabaka bwa Buganda bulina obuvunaanyizibwa
kulabika nti bulabirira ebifo ebyo oba n'okuyamba abantu baamu okusobola okubikuumira ku mutindo. Akati olusozi Tandalukulu lwe lutuddeko amaanyi ga Walumbe amakulu. Ebifo ebirala byonna mw'omusanga oba abikkirwamu oba ateekererwamu kiringa bw'onoga nti ekitebe ky'MTN kiri luddawa, nti Kampala. E Masaka ojja kusangayo obwagenti ofiisi, Ejjinja osangeyo obwagenti, Embalala luddawa, nenga bajenti abo bonna balina ekitebe kyabwe ekikulu. Era kyova olaba nti omuntu aliko kabaka bw'ogenda ku musawo nga yateekerera kabaka we mu kika kye, Yesu osobola okufukamirawo n'ofuna obuweerero naye tewakumalira nsonga. Oba n'osanga olubiri lwonna nga lulimu obwakabaka, ennyumba ye waabikkirwa, Yesu obikkirawo ate n'ofuna obuweerero obukola ebirala, naye nga oba obuvunaanyizibwa butereevu okutuukako mu lusozi Tanda. Kuba lwe lusozi lw'olukulu, buno bwonna obukkiro bwe musangasanga eno ewaffe mu mbiri kati nga lwe ntuddemu. Obwakabaka mwebuli bwe bubikkirwa Bulongo, biki Bamaama, naye ate era tetusobola kakasa muzzukulu nti tusobola okumala ensonga ya kabaka nga tetumaze mutwala ku bukkiro obukulu. N'olwekyo ebifo bingi nnyo ebirabikirwamu obwakabaka bulamu era nga bikolerwamu emikolo, ebijjulo, kubikka, kukola ki, kuteerako ensolo, naye nga ebituntundu ebyo, ekituntundu ekibifuga ky'Ettanda lwe lusozi olukulu, teri lusozi lulala lukulu mu Bwakabaka bulamu, lwe lusozi lwa Kato olukulu, era lwe lusozi olufuga ensonga z'okutandaaza. Kuba lwe lusozi Ttanda lutandaazibwako ensonga. Ebifo byonna ebiweebwa obuyinza mu kituntundu ky'okutandaaza ensonga, obuyinza bibujja ku lusozi olwo lwa Kato olukulu. Akati amaanyi agakuloosa Kabaka Mutebi gabeera ga Kabaka bulamu. Bangi nnyo mumufuna mu bubaka, bangi nnyo mumuloota, oluusi ali mu kyambalo kye ky'Obwakabaka n'enkofiira ye, abamu ne mumuloota ng'ali mu tissaati ye, abamu ne mumuloota nga tayambadde waggulu ssaati, abamu ne mumuloota ng'ali bwereere. Oloose Kabaka Mwenda Mutebi okubiri ng'ali bwereere. Kabaka bulamu mu kika kyammwe abakugamba nti njagala kwambazibwa ndi bwereere, oyinza okuloota Kabaka Mutebi ng'ayambadde engoye emmyufu, abakulaga kabonero nti Kabaka ogwo mweso, nti mbabanjiza mu bwakiwanuka. Oyinza okuloota Kabaka Mutebi ng'ali mu byambalo byakkalidde bulungi ateredde, Kabaka n'akulaga nti wootuuse weewo, oba nsiima by'okola, eryo liba ssanyu okulabikako gy'oli ng'ajjudde bulungi mu byambalo bye, oba oluusi okugamba nti nkola nzigumire nfaanane bwe nti. N'olwekyo Kabaka Mutebi ajjiramu ekifaananyi okusinziira mu matwale mwatudde, ajjiramu kifaananyi eky'obutalabika kubanga kye kisiikirize kya Kabaka bulamu. N'olwekyo mwenna abaloota ku Mutebi eriyo obubaka fayini obusobola okumwogerako nga kubanga ye mukulu ow'ennono, era ffenna abali eno wansi abatuukiriza ensonga z'ennono abatudde mu mbiri oluusi tuli wansi we. Enzikiriza y'obuwangwa n'ennono byonna biri wansi we. Ye Kabaka waggulu mu nnono egatta ensi, mu nnono egatta amawanga gonna. Ennono tutegeeza ennono okuviira ddala mu bujjajjaffe, n'ennono okuviira ddala mu Bwakabaka obuzze butuula ku Nnamulondo okulamula Obuganda, kubanga Obwakabaka bwa Buganda buzingiramu amatwale kumpi ag'amawanga agasinga obungi, era ng'abantu abali wano kabibeera ebika. Ebika si bya Baganda nga bonoga nti omuntu yali wano mu Central. Ebika bigatta amawanga ag'enjawulo, ebika biri kintabuli. N'olwekyo Obwakabaka bwa Buganda bufuga amawanga amagatte mu kukkiririza awamu, mu kussa ekimu, mu kwogera ekigambo oba motto nti tuli Muganda, buli omu Muganda wa munne. Kubanga abantu ab'enjawulo baakuŋŋaanira mu Buganda okuva mu bitundu eby'enjawulo ne bakola omuganda ku mulembe omuwawa Ssekabaka Kintu. Omulembe gwe ne gutandika ebika nga gubitandikira mu bantu abali bavudde mu bitundu eby'enjawulo. N'olwekyo oyinza okusanga ow'Ekikagundi oba ow'Ekikagundi nga abasinga bajja Buzzi. Bw'osamira Lubaale n'olyoka omanya nti bulijjo tuli Bangabi, tuli baggwanga bwe riti, bulijjo tuli Bante, tuli baggwanga bwe riti, ate nga neddira nti ate nga bika bya Buganda. N'olwekyo ekyaliwo luli nga bajjajjaffe bajja banoonya awagazi, Lubaale bwajja takikweka era akikubuulira naga nti tweddira Ngabi naye twava ku mbuuto za Tanzania, ebintu ebifaanaganako bwe bityo.
Kakati nyabo kabaka bulamu akubanja mu kubeera omuyi okumulaba nti muyi avunze n'okuvunda mmwe bavundu mutambula mweyagala era okola omulimu oguyina oluusi okyali muto omusajja gw'oyagala yakusongako oli mulamu era bw'oyagala emitwalo 3 omusajja akwebakako n'agikuwa tetuganye naye oli muyi olwekyo kikutuddemu kyabanja ne kikuwa ne kisalawo okubafuula bwe kityo muli bantu abalamu ababuzaabuza okwetoloola famire yammwe buli mwana waali enkya musobola okukeera enkya ne muziika omuntu naye ng'eggulu yabadde ayogera era nga yayogeddeko nammwe okufa embulaga oba obubenje ebintu bwe bityo n'olwekyo ekirooto kyo kibi okusinziira ku kirooto kyo lwakuba nti abooluganda ennaku zino babuyabuya naye singa baali bamanyi ebyennono oluusi ekyo ekirooto okituulamu n'abooluganda n'obatiisatiisa n'obalaga akabi akalimu kubanga abooluganda abamu bw'otamala batiisatiisa tebeevaamu kukola nsonga n'ekirooto ekyo kikulu eri buli muganda wo basingaabo bakitaabo kirooto kibeera kikuweereddwa kikwata ku ggwe n'omusaayi gwo kubanga kabaka abanja famire yonna oba ennyumba eya jjajjammwe era ng'ababanja kyofuna ng'omulaba muyi abeera muyi ku lwa bonna b'ozaalibwa nabo muyi ku lulwo osobola okuwangaala naye ng'ekirooto kiroose nga kikwata ku musaayi gwammwe naye ng'abamu bajja kukosebwa oba ggwe wennyini okukosebwa kulusuulamu akaba era ekirooto ng'ekyo kikulaga nti mu famire yammwe kyangwa omuntu okutambula lwakwanye n'agwa ku muwala nga mulwadde wakawuka oba ggwe nga ggwe bw'oli wa buwala n'ogwa ku musajja nga ayina akawuka oba omaze okusaanawo kubanga oba okayina ate ng'okimanyi tekawona ne bw'okozesa ttaso ne bw'omira empeke era oba okimanyi nti byenkola ne byentegeka kantegekera abaana naye sijja kuwona oba nawangala emyaka 4 oba 3 oba 2 ne essuubi liri ery'obuwangaazi oba toliina n'olwekyo ekirooto kino ekikulaga nga kabaka mutebi mulwadde muyi ate nga n'okuvunda avunze takyesobola ekimukwambazisa pampa oluusi yeeyonoonera oluusi yeefukira ze pampa mulwadde nno oyo aba ku mugo gwa ntaana era n'akusaba kuba abaddemu akwogera nakuga nti nyambalizaako leegingi ku pampa leegingi ena amakulu gaayo esobola okukwata pampa ziri omuntu oyo aba muyi mwebayi mwenoonye mwezuule bw'olota kabaka aba akugamba kumubikka kumutegeera okutabaala lubaalo oyo wa ntabaalo kati ebyo ebirooto ng'ebyo mu ababiina temulagulwa lubaalo omwe taba wakuzunzibwa aba wakuwabulwa kukuwabula kukuwa magezi kukulambika kugoberera birooto by'oloota n'otukkiriza ensonga ezo mbeera kuba ggwe singa sikyanoonya mirimo mbeera kuba ggwe singa sikyakola mbeera kuba ggwe nandibadde neewaayo mu mikono gya kabaka neetandika entabaalo neetandika okutabaala ensozi neninya ensozi ate oba oli awo kabaka nanziriramu kubanga olabika ng'oli mulonde mu famire y'ewammwe gwe walondwa okukumaakuma ekyo kuba gwe obadde oyambaza pampa mulwadde omuyiggo obadde omubeererawo gwe omujjanjaba n'olwekyo mu bubwo olina ebbala oba waweebwa obuyinza oba wateekebwako eddusu okubeera nti gwe olibeera mu ngalo zo mwe muli obuyinza bw'ensonga zonna era ewammwe oyinza okusanga nga basobola okutambula basamira bakola kine nga bw'oba toliiwo tebisobola kutereera gwe waweebwa obuyinza famire y'ewammwe gwe olina okukumaakuma ebisobye gwe olina okutungirira ewali ebituli gwe olina obuyinza bwa lubaale gwe oliko empewo z'ekika era bwe buvunaanyizibwa oba olabye nga buli kimu agamba ggwe gw'omubeererawo muyi gw'omwambaza gw'omuddaabiriza gw'omuleetera akatunda n'olwekyo gwe Nnaalongo omukulu mu famire y'ewammwe oli muka kabaka era oli mumbejja oli Nnaalongo w'abaana ab'olubereberye lubaalo yatudde ku bulongo obw'olubereberye tetugamba buno obulongo bw'omukika nti taata yazaala abaana nedda obwo bwakubiri obwo buzaale wabula lubaalo oyo atudde ku bulongo obw'olubereberye oli maama oli Nnaalongo era nga oli muwase okitegedde olina balo ye kabaka bulamu
balo tali mu mbeera nnungi, balo mulwadde muyi, lolaba balo nga muyi ate nga atudde mu gwe muyi agenda kuva lumu yekyawe akuveemu eyiyo nga basima. Ekyo kiroto kikulabula sikkanga bukanzi kuba tolina kyompadde ate sikumanyi sikulabangako n'ekiroto kyo kikulabula kirabula obulamu bwo okwetoloola ab'omusaayi gwo. Okitegedde? N'olwekyo singa nze ggwe ku kirooto kino kuba abantu abasinga ebirooto bafudde ebintu ebitaliimu lwa birooto bye baloota bibalabula naye nga tebabifaako, tebabitegeera, tebafaayo kubibuuza. Oli naafuna ebizibu, bizinensi ne zisaanawo, mirimu gye ne gitaataagana, bwe gaba amaka ne gasattulukuka naye ng'aludde, ng'aloota oba aloota omusajja bamweyana amweyoleka, aloota abalala akola ki, bizinensi ne zifa naye nga bulijjo aloota naye nga tamanyi nti ekirooto kikulu omuntu osobola n'okitambulira mayiro 5 bakikuvuunule. Bako bino bye tubavuunula oluusi ku bwereere, oluusi ne musiima busiimi ne mutuwa. Kuba sijja kugamba nti temutuwa, mutuwa oli asobola okuva mu bbanga n'agamulangira ke nkusindikira emitwalo 3 webale kusomesa mutuwa naye ate mu kubibavuunulira tetubibavuunulira nti mumale kuteekawo ssente nedda, wabula musiima olw'olumu ne mutuwa eri abasiima n'agamulangira ke nkuwa emitwalo 2 bakwe nkuwa omutwalo by'osomesezza binkutteko ompa budde. Eriyo n'omuntu atambuza ensonga eyo mu nsozi n'agamulangira sikumanyi ate sisuubira kujja eyo kuba nina ekifo gye ntambuliza ensonga naye by'osomesa binnyambyeko nnyo, binkwatiddeko nnyo nange okusobola okwetegerera bye ndoota. Gamulangira ke nkuwa omutwalo, kale mutuwa, tetujjaga nti temutuwa, mutuwa era mwebale. Naye kale kino nga kino nkikuvuunula nga sikumanyi, simanyi gy'obeera, oyinza n'okuba nga olina embuga gy'otambuliza ensonga, n'olwekyo tukuvuunula otegeere ky'oliko ne ky'oli munda mu ggwe kye bayita okwezuula, kye bayita okwenoonya nzaani. Nyimiridde ntya? Emyoyo egintuddeko gigamba ki? Misunguwavu kyenkana ki? Oba gikyalimu ekisa gye ndi? Oba mirezi? Lubaali waliwo wabeerera mu kitundu eky'obuzadde ate waliwo wabeerera mu kitundu eky'obukaawu ng'akaaye nga tasalikako musale. N'olwekyo akatuntunu mwolootera ebintu bino katuntunu ke twandiyise ak'obukambwe obusembayo obutasalibwako musale. Kitegedde? Walondwa wayobwa obuyinza gw'olituukiriza ensonga za Kabaka, gwe mukulu mu famire, gwe Nnaalongo w'ekika, gwe muka Kabaka, gwe Nnabagereka. N'olwekyo akutuddeko era oyinza okusanga nga ggwe oba oluusi wafumbirwako amaka ne gagaana naye ng'era ogezaako era ogaagala naye nga kigaanye. Kale engeri gye tutakumanyi oyinza okuba olina amaka ng'olina bbaawo naye tukugamba ekyo kyewuubo okusinziira ku balo oyo gw'olose nga gw'omuddaabiriza. Toyinza kufumbirwa musajja mulala n'oddaabiriza mulala nga ono totuukirizanga bibye. Okitegedde? Era bw'oba nga olina omusajja mu kakyo kano kitwale nti kyewuubo, kookoonyo, bufumbo bwa kookoonyo, osobola omuzaalamu abaana 2 oba omu, enkya ne bitaba nti muli mwenna ate enkya n'ofuna omulala. Balubaale nga mmwe abatasobodde kwezuula muzaala abaana mu basajjasajja ab'enjawulo naye ng'oluusi si kwagala kwammwe ne babalangira obwenzi, n'oyagala ono n'oyagala oli naye ng'osuubira buli ajja mutuufu ne weekanga nga bonna tofunye mu musajja ayinza kubeera musajjawo. Oluusi abantu nga mmwe otwala omusajja ewaka ne mukola emikolo gy'okwanjula n'ateekamu ssente ate ne bifa, amaka ne gakulema, musajja n'abeera nga yafiirwa ssente ze nnyingi. Oluusi omukazi kye kizibu awaka, gwe olina ebizibu, olina bba wakuli ku lusegere akusaba akadde omulabirira ate olabirira omulya mmere. Kale n'abantu nga mmwe oluusi mulemererwa obufumbo n'ojja weekanga nga bw'oba teweezudde ng'ojja kutambula nga bw'otyo ng'abasajja banyumyako mu ngero. Osanga omukazi n'agamba nafumbirwako n'empeta, embaga, nafumbirwako mu nnyumba y'ekikomera, nafumbirwako omugagga, nayagalako omusajja omugagga. Ate abakazi nga mmwe muba ne chansi mwagala ku bantu abatawasuubizibwa. Nagala nakwanako ku memba wa palamenti, nakwanako abasajja bagagga naye nga banyumya mu ngero naye ng'olwaliro tayina n'omulimu tayina, ali tayina amulaba. N'olwekyo obuyinza mw'otudde bumanye bukolerere, oliko Kabaka bulamu naye akubanjiza mu kitundu ekyakasembo kubanga anaatera okukutuka muyi takyasobola na kwetwala mu manju. N'olwekyo lowooza nnyo, weefumitirize nnyo. Abantu nga mmwe sikumanyi tomumanyi, tubakuutira nti nze ne bwe mba n'omulimu nga ndoota ebyo oba oli awo nze singa buli kimu nkireka ninga kaŋŋende
oba ntya ate baba mmanja bampa biroto bya ntiisa kaŋŋende koleko kyenkoze. Lubaale oyo wantabaalo, lubaale oyo takolebwako musawo, si wa ku musawo, wantabaalo. Lubaale oyo olina kugoberera bubaka n'omanya ekiddako n'okiteeka mu nkola. N'olwekyo obudde buyise, obudde bukuyiseeko, kyekyomukisa omubi, bukuyiseeko, obudde buyise. Atudde mu ggwe ali ku ssaawa, atudde mu ggwe tagenda kuddamu kuwa kirooto kirala. Ekyo ekirooto nsuubira okuba nti okuloota ku kirooto ng'ekyo nga Kabaka mulwadde muyinga n'okweyonoonera yeeyonoonera nga mumutega ppampa, nsuubira okuba nti togenda kuddamu kuloota kirooto bwe kityo. Ebiddirira oba oli awo ojja birabira mu bikolwa. Okitegedde? Muyi, mulwadde omuyi buli ajja wayungula ezziga kubanga abaana atera okukutuka aba takyeyamba. Ogambye nti nga muyi nga n'okuvunda avunze. N'olwekyo muntu nga ggwe onyonyola omuntu n'olya nga ennaku ekukutte naye ng'ate agamba mu mutima tate noonya ssente ezinaatereeza ensonga, naye ng'ate mu kunoonya ssente ate ekimulimu tekimanyi byakunoonya ssente zaalimu, wadde ng'olwaleero buli kimu kyakugula naye ekikulimu ebiseera ebisinga obungi ogoberera nnyo jjajjawo ky'aggamba yaba amanye engeri gy'onooyita mu nsonga ng'ozitambuza, kubanga n'omwavu akola lubaale. Tomanya gy'otambulira gy'osobola okusanga abazira kisa ne bagenda nga bakwatirako. Bantu bangi nnyo abalubaale abanaku gye batabaalidde ne basangayo abantu abagabi, bantu abalungi bazze bayungayunga ennyingo za lubaale eza Kabaka naye ng'oluusi bakwatirwako bukwatirwa. Osanga y'omu ku ggwe. Mu kitundu mw'onoonyeza ssente gw'ogamba nti noonya ssente za nsonga naye ate akubanja takiraze nti kale katukuleko onoonye ssente otukole, wabula akubanja ye ayongera kukulabula bulabuzi, kitegeeza nti by'okola byonna by'oyitamu, oba oli mufumbo oba oli ku mulimu okola, ye tabiraba. Tayagala busobozi bwo, wabula ayagala mutima gwo kumala kugumuwa, kumala kugonda. Omutima gwe gukola lubaale, si ssente, kuba ne bw'oba nazo ne bw'oziteekamu omutima toguwadde oyo era tosobola kumutereeza. N'olwekyo n'omwavu akola lubaale naye ng'ayitira mu mutima gwe. Omutima kasita gumenyeka noga nti omutima gwange gumenyese, ebyensimbi tadde, ebiddirira byekola byokka. Kansubire nti otegedde bulungi obubaka bwo buno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.